mukyatuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe eri abaami. Obuvunaanyizibwa bw'omukyala bwe buno ku mwami we nti bwekwasa ne kuteeka ewaka nina bye nkwagala mu ng'omuntu ng'ovudde ku biri ebyokulya ekyeggulo na biki. Nnyumirwa nnyo Diana nga ggwe onnondera engoye ze nnaayambala oboolyawo. Nze ng'omusajja abamu abakazi muliyita fugabbi naye teri baki hafusa tomanyi ssanyu ly'owulira ng'otudde mu ntebe yo bwoti mukyala we alimu okutegekerako okulya alimu okutegekerako okunywa akugololera ku ngoye eno naawe okutte ku buntu weya stockings olimu kumukola ki kumuyambako essanyu eriba eri awo tolimanyi era z'ensonga ezikuuma buki. Naye hafusa ojja n'otambula n'ovala n'essaawa zonna ogenda ku mulimu ogambye okola wa ndi musawo okola byokola ng'opapula okuba olina okugenda kukujjanjaba abantu. Nze obudde tubwawuzzaamu wati takiraba ke kajjanja kenkukoze eki tulondeko kimu tugambe nti tusooka kutereeza maka tugende mu biki. Wallahi ndaba omusajja bwe naddamu okugambako ekigambo ekisooka ogenze mutwe ejjanjabe okomyawo ssaawa mmeka ez'ekiro. Nze natudde dda mu nnyumba n'okkowa nakoze eki ate okomawo okooye kati bw'okomawo ng'okooye anti abakazi bofa mangu nnyo gundi zammwe nziyite nkya simanyi weebale nnyo okomyewo okooye boosi w'okumulimu akuvumye okomyewo nange waka okoze eki okooye kiki olina okukola kuyingira mu kinaabiro kunaaba kuyingira buliri kwebaka tetukyalina budde bunyumya nkunyumizeeyo kennawemisana ezaddi ate ng'okeera 12 kufuluma ssaawa emu kyova olaba nti abasajja ennaku zino tubeera nammwe ne tubaweeweeta omubiri kata tugujjeko eddiba nga tokyalina kyowulira wefudde bize omusana gukwokya oleekaana n'abantu nkufiirako bufiizi ate owooza gwe oteekola ki otegeera kyenkulaga ne weerabira nti ekisibu ky'omukyala yenna olina kubeeraawo nga tukuboobeza. Ahmed, tugeze tulina abantu abakola abakyala bangi tulina abakyala abasomye tulina ne speaker of parliament mukyala tulina ba lawyers tulina omukyala abakyala tumanyi nga ba lawyers nga balina emirimu omukyala nzo omusanga tugeze mukyala lawyer Diana wamuwasa lawyer ayina kesi ekya gy'agendako ayina okusula ng'asomye ebitabo ne because gweyagala akole kyoyagala akole omusanze asoma notandika okola ebyogambye omuweweeta omukola ki omudistractinga lwaki tomuwadde that time n'amalako wiiki eyo tukole bwe tusi ewange tewajja kusoma bitabo olina obudde muosobola okusomera ebitabo ne bwosobola okulabiramu omwami wo tukole bwe tuti sibaawo nange yonna gy'okolera mu budde bw'omala ng'ovudde ewange ogenze gy'okolera gy'oba ofunira obudde obusomera ebitabo byo ate nga ndi bizinesi bye ndi mu kkooti kati lwaki ebwa bizi ewange nakuwasiza ki Ahmed omukyala bona omuwasa taddamu kusoma taddamu nakola olinga agamba nti abakyala kati omutuuka mufuute buddamu kusoma nga tonayingira kansooka embuuze njagala bumpeeyo abantu ku mulembe guno myaka nga 10-15 nga bawangadde maka okuweza emyaka 15 nga bakoze eki nga bali mu bufumbo bwabwe nga bonna basomye ngamba mu biseera bino nga bawangadde mu bufumbo mwebali tebannatabuka tetwafunye na consent kuva gye bali ate mune tunatandika tutya ekireeta ekyo nti tebaliyo ebitunyiza bingi abaami yensonga lwaki obufumbo tebukyakola ki kati nze wensabira nti mukakkanye ku busungu bwammwe lwa nsonga bakakkanya ne ku feelings feelings ezo ziba nzibu kubanga kyo kituufu nti wayagalira essanyu olina okukola ki okulimuwa naye ate tulina okukkiriza nti n'omulimu gye guli oba okitegeera so waliwo ate n'akantu akalala akatera okujjamu nti sometimes oba okyateekateeka kale ku makya oteekateeka caayi essanyu yalifunye dda byonna obimuwadde oba okyali awakisimu ne kavuga emergency n'ofuna ka emergency bw'ofuna ka emergency kitegeeza nti buli kimu ogenda kukola ki osooka okiteekaawo odduke ku mulimu nze kyempita priority nga nze kyempita okusoosowaza omulimu nti abaami namwe muyiga okubeera flexible bwe maasobodde okeera ku makya nenkugololera mukwano gwange ate oluusi nti bwe mba naagenda gye nkola waliwo bye mba mmaze okukola okutegeka nga mbikuwadde eriyo obutundutundu bwendekayo okugeza ng'okutera mu kyayi mu kikopo okitegeera kuba abaami babyagala nnyo ayagala era nga bw'omuwulidde bwagambye nti abaami abaganda n'atuula ku sayidi wali n'akulaba nga weetala nodde eri kweganga kachayi kalinzo oteke muri inagamba jangu ntabulye mu kyayi ekyo kye bayita okutegeka omusajja ati kye bayita naye kyensaba kino nti gwe mba kuteddewo flask esaawa eno kanwaneno ekikopo kikino waneno gwe tosobola kwetabulira babanamira nti bwe mbazeewo kimuze nino kikola munkutte bubi
munkutte buki bubi n'abatanzi waliwo ekiba ekyolwolumu n'ofuna akasimu ne kakuyita tetukigaanye naye waliwo ekya buli luki ate nebitukulako abasajja waya bintu bwebulabanga ebinene tebitunyiiza ate obuntu obutono bwe butukola ki bwe butunyiiza nze okubeera n'obubeezi naye wano gwali mukazi wange tunyumya emboozi manyi nti essaawa z'omulimu zaweddeko ate ne bakubira ne bakuyita kati nze obuvunaanyizibwa wange kugwe kyekiki lwaki ate oyagala simu oba oyagala nze essimu ekuyisa ekujja wendi ekutwala ku mulimu bwe nkunnyonnyola oba n'ovuga n'ontwalawo kikuyisa bubi jusi okutwalako okimanyi nti waliwo n'abakyala abamu abatatuusa abasajja baabwe gye bakolera ng'era ne bw'oba omuvuzeeko okumutwala gy'akolera takugamba nti eka wano mu maaso pakingi eri ewasemba ekiba kirala naye ate nekibeerawo kyekino lwaki nze ndowooza oluusi ayinza okuba takikoze ebiseera ebisinga nammwe mulina akajanja akatulemesa okukola gye tukola okitegeera nti omugamba mumanyi paking akeeri aleme yingiriza nnyo kubanga bwona omutuusa ku reception oluddako atuukira mu ofiisi yani yamukamaawo ekyokubiri Ahmed ku mulimu ffe tusaaga ja kusaaga ne Josh oba akayingira bakuwa hug olina kugamba oh my god oba okyali awo nga Josh yabasedde ensawo yo kati awo lekera ddala okuntwala ku mulimu gwo kubanga ate ekisinga okunkola obubi kwe kuntwala w'okolera ate n'onkweka eri kati nfanako okufuna ebirowoozo olina gw'onkweka si kyekyo ayamba mutima gwo kuleme kufuna kasajja kubanga ojja laba Josh ajje agambe ye ate noono olaba ate noolino ate ng'oluusi bamikwano kubanga oyinza okusanga nze mikwano gyange abasinga bavubuka oba basajja awo mutusabulira awo nze nakoowa ekigambo mukazi kugamba nti nze mikwano gyange mirenzi ekyo teri musajja alikigumiikiriza mu nsi ebyo mbibabuulira wano laba nze mbasinga ku myaka lwakuba nti ekizibu mwe mwewolereza lwakuba bye mukola naye fe abasajja kino mukimanyire ku nze mulina akagambo ke mukozesa nti nze abasajja gye mikwano gyange abakazi bakola ki bantama ekyo teri musajja akusiriikirira busiriikirizi tutagerakise bulungi ate mwe abakitugamba nti nammwe emikwano gyammwe abasinga bakyala fenga musajja kyalabibaganye balyogera n'agamba nti omanyi gyenkolera ku mulimu abasingayo bakyala era mikwano gyange tubalabye bangi nga ku mulimu gyakolera ng'omwami era nga naye apaakinga n'agamba omanyi nti komaawo nayambuka n'agenda okukola n'ogumiikiriza oba okyali awulire omulanabuuka wakajisi oh my god natenywa kakyainayokwata because you told me emikwano gye gisinga miwala abakazi kubigumiikiriza naye mmwe temulina bugumiikiriza ekyo kyengezaako muli batono ekyo mukyogera bwogezi wano Diana naye temukirina temukirina ekyokugamba nti omusajja akugambye nti mikwano gyange bakyala tekiriyo mwe abakazi musinga okuba nebbuba ate mwe musinga obutaagala tubamanye tutegerekese bulungi naye nze ntuula ne mukyala wange waka ne mubuulira nti nze njagala kino sikikola ki kozi mukyala wange namugamba nti omanyi bwe basawa ya mulimu ebeereramu ki bweba yawaka ebeerera waki bw'oba osobola ng'ovudde ku mumwe simu gijjeeko ewaka oba omanyi banakukubira nga bakutawaanya kubanga nze binyiiza hapswa nonyonyonyosimba wakati ate ne ku mulimu essimu bw'ozijjako ne baba nga bakwetaaze nabwo buzibu kati bibirirondako kimu kubanga tujja kusigala nga ffenna buli kiseera tetukwatagana nabatanzi ekikumpasisa okujja ewammwe kujja kundabirira nange kulabirira ekintu mu bulamu omusajja kyalina ng'ekintu kyalina okuba nakyo nti kyekikyo ye mukyala Ahmed nga oliawo olinga agamba nti omuntu obeera naye kiba eba property yo nange bwentyo eba property yange nange bwatyo maama yensonga lwaki nzija mwenye nkusasula sente zange ne bakumpa era famire yo nange evunanyizibwa ku nze buli ekikutuuseeko kyonna banenyanza Ahmed tugeze owasiza omukyala gynecologist mukyala akola ku bakyala bambuto akola because bo bakola 24/7 muba mwebasa ekiro essimu eddwaliro bamwetaaga agenze kulongoosa mukyala amulongoosa ebintu bitabuse avuddeyo nkeera ku makya oba ssaawa nga 5 ne kikaringa on for some time nze sisobola kuwasa bwe nkutegeera nze ekintu mu bulamu bwange n'abasajja bannange njagala omukazi nga wange nga si wa mulimu era n'abasajja bammwe mbabuulira lwakuba nti babibagamba ebyo tutegerekese bulungi bayinza okuba batyo manyi naku zomwaga system nti bwe twogerako nga mwekyanga kati abamu abasajja basekibotte ye ng'atuula mbw akutunulira buki ate abamu abatali basekibotte kyakola afunayo akantu akamubeesabeesa ebbali gwe ddala nawe bakuyita ku ssaawa zo12 ng'ogenda simanyi otuzeeyo n'enkya n'ogenda nze bwe mpulira nga njagala kulya kyaggulo ng'abaako gy'alaga
naye kati bw'osanga abasajja nga ffe bwe mukola abasajja anti bw'osanga abasajja nga ffe abaabuulirirwa otuula ne mukyala wo n'omubuulira nti nze njagala kino tugeze east esejjekeddeyo omukyala omusawo nti kibaddewo leero bamuyise enkira abadde atandika okusosootola ekyeggulo ne bamuyita ng'alina okusevinga obulamu kati emmere ogirekedde ani gy'obadde osoosotola ate omukyala gwagenda okutaasa agenda okufa nze saawasa mukazi kutaasa abantu bagenda kufa afa tutegeeraganye nze siwasa mukyala agenda kulabirira bagenda kufa ntegerekese bulungi ndabirira mukyala agenda kulabirira nze Lubowa ntegedde bulungi nze kyekimpa essanyu nze okubeera ne mukyala wange nga ntuddeko wano naye tuba tetunyumya nze muli mpuliranga alibo omanyi osobola okuteekateeka munno okuva ku makyanga omuteekateeka mpaka kawungeezi tutegerekese bulungi naye kati gwe dayana essaawa zino sijja kugerezaako oteeseteese otya bbaawo nga nvaayo okujja wano ovaayo essaawa 12 kansoke mbuzeewo Lubowa waliwo abantu kati betwogeddeko be bantu abo abaki abafumbo bakuwasa ne bakuteeka ewaka obuvunaanyizibwa bwebwo nti olina okubalansinga byonna olina okubikola eriyo omuntu akyali mu courtship kyetwandiyise bino ebyokuba ntino ebiteekateeka obufumbo bwe gyolaga olina boyfriend obadde olina gyosula naye alina gyasula oluusi obeera mu bazadde bo naye abeera wuwe naye ng'oyinza ogendayo n'omalayo wiiki oluusi ogendayo n'omalayo omwezi n'otandikira ddala okubeerayo paka naye nga si mu butongole omuntu ono n'atandika okuteekako obukongolo akazitaako naye nga jjukira olina akalimu abantu bano batwagala naye ne bamala ne batukyawa ne bakola ki ne bava mu bulamu bwaffe ne bagenda nekiro kankikubira nti Lubowa kankusomeko ekyo nti oyinza okwagala Diana ng'omulaba ali bwatyo oba oyinza okunjagala ng'omanyi nti neegulira okuva ku ngatto neeteerako airtime neeteera amafuta mu mmotoka bwe mba ngiina nti obulamu bwendimu this classy life nti ngisobola naye bwenva ku mulimu bwenva ku terefayina oba bwenva ku ddwayo gyenkolera toddamu watandikira okulaba nti ndi mubi ate ennaku zino nabo baagala bakola era nabo bakyogera olabira nti ne bazadde bange bakumenya kubanga bwenagamba nenga ku makiro gamba mune mama yalwadde sifa abaveewala negamba mune transport sente bweziti olina okulinnya ogende ate tokomyewo okitegeera kyengezako kugamba okukola si kibi naye akatijjukano kemuteekamu kukola ke katuleetera ebiki Hafsa nyiza okubeera naawe kankuwa ekyokulabirako ne tubeera naawe omwaka gumu ne tukwata nagwokubiri nga tolina mulimu ng'oli Hafsa mulala tutegerekese bulungi naye n'ofuna omulimu emyezi 6 n'ofuuka omuntu omulala because oba olemeddwa okuntegeera ekyokubiri abasajja muli batiitiizi olowooza nti Diana bw'anaafuluma ng'ali bw'atyo bagenda kumukwana okugenda ku mulimu ayina ekirala omulimu gubeera ne requirements zaagwo waliwo comparison tucomparing nti bwe yali tannaba kufuna mulimu yalinga bw'ati okitegeera yabeeranga asiiba waka buli kimu n'akikola yali talina mulimu okitegeera naye kuluna afunye omulimu gwalina okutwalanga ekwegamba priority walina okutwalanga ekyatika walina okutwala nti gwe gumubeezezzaawo nammwe gubabeezezzaawo tunagenda kukola ku sente Lubowa nyinza okukkiriziganyako naye somehow mulimu n'abakyala abasukka akajanja ne kayitirira Diana mulimu abakyala abasukka kangereze ku bantu abagamba nti ffe tuli basereebu gundi alina birthday n'ogenda gundi alina birthday n'ogenda negye batakuyise n'ogenda negye otalina kugenda n'ogendayo negye otalina kuyimba n'ogenda n'oyimba mukazi wo n'abanga leero yali ku birthday ya Diana okwosa enkya ali kuya kandi ku lwokusatu ali kuya Hafsa ali kuya Charles olwokudako ali kuya Joshi ku Saturday balinayo simanyi baby shower yani balina okukyala kati ate omulimu nagwo gumwetaaga omanyi waki tulina lava ennaku zino wali abakyala balina emmotoka parking engoye za wiiki zitambulira muli nenga kemwogedde ku life gye tulimu siyinza kireka kutambulirawo kugenda tubeere feya abantu abasinga batujajinga because tebamanyi bulamu bwekikola ki bwe tubeeramu kirungi nti mwesaawe n'aboogera nga hasiba naye bongambye kogendewo ku ludda luno olaba nga ddala oluusi abakyala balina akajanja tekaba kajanja eba requirement obulamu bwe tutambuliramu biba bitwetaagisa gotiro kikola nobeera nazo motoka oyingira mu motoka z'abakyala bangi nga ayina n'ehanga yazipanga ati emotoka ziba disorganized for a reason like byomu aba n'ensonga nga saagala